Kino kye bayita nti bw'oba olwanisa omuntu nga Mukama yamuggulirawo enzigi, aba yaziggulawo enzigi n'amala n'aziggyamu n'aggyamu n'amadinisa n'abitwala, naye nga gw'oli awo oli mu kuggalira munno omukisa gwe, kumba enzigi zonna baaziggula. Awe mulaba oyo Alien Skin yabadde 40 gye bagamba nti teyafunye bantu, naye tunuulira abantu, tunuulira ne Honorable Tumwesigye Frank wagabira ssente Alien Skin n'aba boys be bonna abawabubi kati bigenda gamba ssente y'omusolo. Mukwano genda okole ove mu nnaku gw'oli mu kuwalampa Alien Skin, naye ali ku mulimu, ali mu kukola, ng'oli ku kasimuko ne buddata bwo bu Freaky Friday bw'oliko ono ye budekeesekewo kubanga kino ne bamwongera omusajja, bamwongera ssente atawuse. Ssente ze yagenda okuyimbira ku sho bazimuwadde dda nezigwenera ate zino ze bali mu kumuwa wano. Laba ssente yagenze kukola, ogwo gwe bayita omukisa. Muyimbi ki oyo gwe mugamba nti nno bamutaddeko amasannyalaze, nga nze ndaba bamutaddeko gasola, ndaba ono amasannyalaze gayina ye yageteekako, va ku ebyo mugundi bagenda muteekako amasannyalaze abeere wakabi. Gwe lwaki toyina gago? Lwaki olinda abantu balala kuteeka amasannyalaze? Laba omwana Alien Skin kye baamukoze, ssente ze bamuwa bigenda kuyomba. Nkugambye gano amasannyalaze ga hydroelectric power gali ge bawadde oli, masannyalaze gabadde mbuga sola. Negweraba omuntu nalabye yapostinze bu video nga yabweditinze n'ateekayo background ya Alien Skin ng'ayimba, nagamba abe 40 banaye nga tebazze baaba n'abantu. Buno bwe bujulizo, omanyi mwana mwagala nnyo okunyiigira ebintu ebitabakwata nako, okisegeera ne mwana kino omukisa mwana okiraba.